Weewaawo okuwummula si kutuuka. Tukyali butoola malusu na ddokooli ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenda kulaba nate ku bivumbuddwa mu mboozi yaffe n'omukyala Immaculate Nakawooya. Ono nno alina ebizibu byayitamu, ndowooza naawe naddala bankuba kyeyo mwandibaddeko nekyemuyiga mu mboozi eno. Robert Mutebe ne Yasin Kikoyo byabadde bitya? Olwafunye emboozi y'omukyala Immaculate Nakawooya Mutumba, omuntu gwe nasoose okkubira essimu okufuna oludda lwe yabadde munnamateeka we yasooka Samuel Kiti. Era oyo teyankaluubiridde, kyokka yantegeezezza nga bw'atayinza kubigenda wala kubanga wadde munnamateeka ono yennyini yakubiddwa mu mbuga ku zimu ku nsonga z'omukyala y'omu. Ekigendererwa kyaffe mu mboozi ya Nakawooya kwe kulaga bannayuganda embeera abamu gye bayitamu, so si kubaako mannya g'abantu ge twonoona. Ekirala, bankuba kyeyo bayita mu bingi, n'olwekyo kiba kirungi nnyo okuyigira ku bannaabwe abalala bye beera bayiseemu. Nakawooya ogamba nti bataata nze ebizibu ebyantuukako bingi nnyo, bwe mbirojja simala binkaabiza amaziga, sikyaliramu amaziga nsigadde kaaba musaayi. Omwami gwe bayita Swabo Abdulu Swabo Mozak lawyer, y'omu ku balooya bange abandi mpulizetinze mu makooti e Uganda ku mataka over the years. Naye mwami Sabu, taata ettaka lyange eryerubowa liwabba, tompangako wadde ekikumi, okimanyi sifunangako wadde ekikumi. Endagaano gy'ogamba kwagulira ettaka ogisayininga mu April 2022, erisayinde mu April 2022, okimanyi. Naye taata wange mwami Swabu, kino kifaananyi kyange, kifaananyi kino sikikuwanga. Bwe ntunudde mu bifaananyi byange wakiba from my WhatsApp profile, gwe guy gwe mwami Swabo Muzaka. Munnamateeka Abdul Sabul Mazuk ayogerwako, naye nno mwana wattu twamutuukirira ku lukomo lwa ssimu, era ono ne Samuel Kiti bwe basooka mu kintu kino ekya Nakawooya. Ddala kituufu Nakawooya byayogerako Swabul yabimutuusaako nti olumala okukola ebyo byonna ne biba bitya? N'otwala foomu eno, transfer form, n'otransferring ettaka lyage lyotampako wadde ekikumi eryerubowa. Eno signature si yange gye wateekako, sibeerangako Uganda mu 2021. Mwami Swabu njagala okimanyi ekyo, era okimanyi maze omwaka mulamba nga neezooba nammwe, mbawadde benefit of a doubt. Sente ze mwabba mwazibba, basaba kintu kimu mataka gange. Nakugambye twewaddeyo okulaga ensi vulugu yenna eyakolebwa bannamateeka b'omukyala Nakawooya, kyokka ate era n'ebyo bye baamukolera tuli baakubibalaga. Ababiri Swabul ne Okiti nakugambye nti bwe baasooka okulaga Nakawooya omusana. Nti Okiti biki? Mwami Samo City gwe wali my main lawyer mu Lwere Lwanyaga. Guno omukono gwe wasayininga go witnessinga my signature. Eno si signature yange. Si signinga nga signature before you. Naye mwakwata olupapula luno mu bukulu ppya ne mu butwala mu Lands Office. Eno a transfer form. Ne mukyusa ettaka lino ne mulizza mu mannya gammwe 2021. Contract gye mulina gye munkuba mu maaso nti nagisayininga. Yes, eriko omukono gwange. Naye yasayiningibwa mu April 2022. Mwakutte ekkubo ne mugende we Nalukoola ne mumukonvinsinga ti ddala ettaka mwaligula. Ebiwuniikiriza bingi ensi byegenda okulaba. Tekyandibanga erimu ku ttaka lino Nakawooya alitunda? Nedda, wandibanga waaliwo embeera nerigulibwa lityo. Gwe mwami taata wange gwe bayita mukulu munnange, mwami Lwanyaga mukulu wasayininga empapula zino.
ng'osayiningirayo sign in law, simanya sign wo oba sign in law swabo emutwala ettaka lino ery'erubowa gwe wennyini ogamba nti wa witness nga signatures eyange n'eya swabo nze tondabangako siberangako Uganda bwerita ettaka lyange ne ligendera awo mwalyezza ne mugende wa Nalukoola n'abawandiikira ebbaluwa amaze omukaabirira waakiri bampeeyo akasente waakiri banyongereyo akasente oba ettaka balitwala. I can only fight so many battles. I'm not feeling well. Waakiri banyongeremu akasente mwakwata miliyoni 7. Si byangu nno n'akatono era ekituufu tebikkirizikika. Endagaano ezaakolebwa zonna entuufu n'ezitali tuzirina. Abali mu ndagaano kumpi zonna tubalina. Ekibuuzo kiri nti kyali kisawo kyataliiwo oba ttaka erisukka ne miliyoni 3-4 ne mudduka ne mugenda mu URSB nga muli mu bwangu musooke mukashingeyo ssente ku ttaka lyange era mwaregisteringa mu URSB mugenda kufuna miliyoni ezisukka mu 4 ku ttaka lino lye mwabba naye temulina na decency kugamba nti omukazi ono nga mpita omukazi omukadde omusiru atalina magezi eyabawa obuyinza ku ttaka lyange mukazi agenda kufa temulina na common decency bagaayi mmwe. Bingi ku bye tukyazuula kumpi mu buli kitongole ekyali mu kintu kino tutuuseeyo. Ekituufu kiri nti Nakawooya ayambibwa atya? Obukadde 7 ze bagamba okugabira mu balooya abanene mu Kampala zo zaali zaaki? Awo we tunaatandikira. Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.